Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jjangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75573936 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Victory School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tusomesa okusala n'okusiba enviiri, ebyokwewunda, okufumba, okuweereza mu mawoteeri, okutimba ku mikolo, okukugga mu busomesa obw'amakanika n'ebirala bingi. Tuyina ebisulo eri abava ewala. Tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jjangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 noti 4 293 729 oba noti 755 55 Victory School of Beauty and Hospitality Management. Kwaliriza ku Big Brother Uganda we wali kutulaba n'okutugoberera, subscribinga, likinga, sharinga, genda mu comment section, just leave a comment. Patrick Kizito alaba gwendi naye oyinza okutandaba nze mu kamera naye nga Kizito ky'ekitundu kya byonna. Nsonga lwaki yekka golaba. Patrick nsaba obuuze ku balabi ba Big Brother Uganda. Mbalamusizaako mwenna abalabi ba Big Brother, mwebale gye mukola, mwebale emirimu. Patrick, ekibuuzo kindeese, ebibuuzo ninamu nga 2-3 naye ekisookera ddala gwe Munnayuganda eyeesigika okubeera nga okolera abantu paperwork okutambula okugenda e Bulaaya. Nze nsinga nga Canada, nga America, Australia, Poland n'endala nnyingi, naye nti ozikozeeko. Wabula waliwo kyetuwulira kyenjagala otangaze bannayuganda oba kyetwagala okwebuuzaako. Bituwulira e Canada abantu mbu bali ku street ate tebabafaako. Ebyo biri bitya kuba kati gwe obimanyi? Okay. Webali kumbuuza ebibuuzo ebyo oba ekibuuzo ekyo kibadde kyetooloola nga naffe kitumazeeko emirembe. Engeri gye tusobola okinnyonnyolamu bannayuganda bakitegeere oba batufolowinga bamanye amazima gaakyo. Big Brother nyala okutegeeza kino, ffe tuli Uganda kati. Naye Mukama atukoze bulungi nti tuyina abantu betututte Canada, betwakolera ne bagenda. There are a lot of people abali eyo betwogera nabo nga si balimba. Omanyi bino ebintu si bya bufuzi. Ebyobufuzi bya bulimba. Omuntu asobola n'okuwaayiriza omuntu n'agamba kalyesuubula nti kalyesuubula oyo gwolaba kitaawe twamulabanga edda ng'asera naye ng'ayagala kulemesa kalulu. Ompulya kyegamba. Kati omulonzi n'awulira kalyesuubula tate bwe yali omusezi n'amanya awo tewaliwo memba wa parliament ayimiridde. Kati bino si bya bufuzi wabula bya mazima. E Canada tejjulanga. Big Brother, Canada esinga America obunene. America eina states 52. 52. America erimuzi Uganda 54. America eina zi Uganda 54. Kyokka Canada gye bagamba nti yajjula bali ku street eina Uganda 62. That is Canada. Eyo Canada esinga America obunene. Naye abantu bano tufunye ekitufu kyabwe abali aboogera ebyo abeeteeka ku mikutu. Abantu abamu bateeka ebintu ebyo ku mikutu nti after 1 month
abantu abalabye obulango bwabwe obwo oba ebintu ebyo bapositinze internet ebawa ssente. Ekyo kimu. Ekyokubiri, waliyo bannayuganda ab'emyoyo emibi, ompulira Benjamin, ab'emitima emibi, abalaga embeera etaliiwo e Canada mwe babatiisa okugenda. Nga bali mu kulemesa weetamwe ekintu ali Canada. Balowooza emirimu egiri e Canada baligikola ne bagimalawo. Kakati omuntu atanaba kutandika lugendo lwonna jane yonna bw'alaba ekyo n'agamba seetantala. Naye njagala obategeeza nti Canada oba Amerika nsi nnene nnyo. Ffe Uganda ne bagipakira emirundi 10 ne bagiteeka e Canada tesobola kujja. Bassebo ne bannyabo katubanjulire basonezi kapeti walodi abasangibwa e Katwe okumpi ne Dayali. Bano bakutuusako kapeti okuva mawanga ag'enjawulo gamba nga Japan, Amerika, London, Dubai, menyeki ndekeki okumanya ebisingawo. Kubire ku namba eno 0779 28 15 78. Ffe banno aba sonezi kapeti walodi ffe tuliko. Boni Balista Coffee and Cafe Limited yeva bakutakati mu kukola okupaakinga n'okusomesa enkola ya kawa. Tukola kawa mu bika eby'enjawulo omuli espresso, cappuccino, black coffee ne latte. Tutendeka ate ne tugaba ne certificate eri abayizi ababa bakuguze mu kukola kawa mu bika nga V60 coffee, Chemex coffee, Aeropress coffee, Siphon coffee, cold brew drip tower coffee. Tusangibwa Kampala wa Bakuli ku FB Towers building omwaliro ogusooka room number B04 okuliraana amafuta ga Haas. Okumanya ebisingawo 0703 07 43 65 ne 0784 11 27 21 oba tukyalireko ku website yaffe ku www.bonibalista.com. Boni Balista Coffee, fuel for the day. Kubanga of course eri nsi ndala naffe tuli mu nsi ndala. Tetugimanyi. Nebo tuba tugimanyi tetusobola kuwaana gye tutali. Bwe tosobola kubeera ng'oli mulungi n'owaana Uganda bw'eri ennungi ennyo ng'obeera bulungi. So bannayuganda kiki ky'oba onnyonnyola ku ekyo ekyokuba nti abantu bali ku switi? Ogambye waliwo bannayuganda abamu abalowooza nti emirimu basobola okugimalayo e Canada oba mu Amerika ne bakulemesa. Temusobola gimalayo kuba ate kamule be honorable nti Canada eyina emirimu egitagenda kuggwayo paka Yesu lwalidda. Population ya Canada eri milioni 4. America erina population ya abantu milioni 4.3. Population ya Canada eri obukadde 4. America eri milioni 4.5. Kakati Canada yesinga obunene. Yesinga ku America erimu milioni 4. Butere. Canada ejjude farm nga bw'onoolaba nti obudde wa Bakuli olambula faamu ya nkoko paka Nsangi. Faamu ya nkoko. Ya nkoko. Erimu abakozi abasukka 200,000. Naye nga n'abamu bavuga mamotoka okupiikinga amagi, okutwalayo emmere y'enkoko, amazzi gatambulira omwo. Muno kwa muli Uganda, muli mu Africa temulabanga. Fe abatambudde tulabye abantu bwe bakola ebintu. E Canada gy'osanga faamu ng'oli yalima ennyaanya mu biyumba nga ziva ewa Bakuli paka e Nateete. Nnyaanya zokka ayagala abakozi abazinoga tabalaba. Abakozi abafuuwa eddagala, abakozi abazirabirira. Kati oli ali ku street atiisa gwe mu Canada yajjula ani agambye? Bw'eba yajjula lwaki nakati ekyagaba visa? Visa ye Canada ya myaka 10 lwaki tegaba mwaka gumu oba emyezi 6 oba mwezi gumu nga zi Germany bwe zikola? By the way ensi za Europe zaabatemwa mwe bannayuganda. Ekyo nakyo kankikirira linge bulungi. Ensi gy'osaba visa n'ekuwa weeks 3. Kitegeeza yakoowa. Ekuwa weeks 3. N'ekuwa mwezi gumu. N'otuuka n'onnyonnyola okimya eki.
ani yakuyise oze mu conference egwako nnaku mmeka nga waliwo ne possibility y'okuba nti basobola okuzza naye ensi gy'osaba ngenda mu conference ya nnaku 2 muzibuka amaaso mwe bannayuganda ani yabaloga nekuwa 10 years kitegeeza ekuwa emyaka egyo ekweguya mbuulirayo ensi wano egaba emyaka 10 seriyo sigirabangako kubanga n'abali kituufu akatabo emyaka gy'obeera nagyo mu katabo Canada gyekuwa bw'oba musigaddemu 5 gyekuwa oba 10 nga wakakafuna gyekuwa era wano mu ofisi yange saagala nnyo kulaga nnyo butabo kuba already tububalaza emirundi mingi ne honorable wano waliwo abantu visa eziri wano myaka 10 kati omuntu agenda mu conference ya nnaku 4 lwaki omuwa emyaka 10 kitegeeza beetaaga abantu gwogenda n'abazoole abali kuli abasaakanya wajjula batiisa mmwe bannakyalo tewerabira bannaffe aba Century Property Real Estates Uganda Limited basangibwa kyali wajjala Namugongo gendayo ogule poloti miliyoni 1 mpaka ku sente zonna z'olina so nga tebannaffe abasoneyes Carpet World bali Katwe nabo bakulindiridde batusa carpets zonna okuva mu nsi ez'enjawulo bannaffe aba Victory School of Beauty and Hospitality Management abakugu mu kutendeka abaana bo omwana wo afune skilling mu ngeri y'enjawulo afuna certificate ne diploma so osobola okubeera nga ate obeeyuna bannaffe aba Cab Motors abannaffe aba Artin Motors ate nga ne banno bannaffe betuliko bennyininyini aba home is it Home Connect Net Connect travel agency bakugamba nti bw'oba ng'oyagala visa mu nsi yonna bagikufunira bw'oba nga togenda Saudi Arabia ekyo bakinkakasa ne Dubai awo tebalinawo nnyo wabula bakuyamba mu nsi ezisigadde zonna bwe jaba bakuyamba ku paperwork bibasobola okubeera nga byanguwa Patrick nga tumaliriza njagala bannayuganda obakakase era obasuubize ekintu ky'e Canada kuba Canada kati ndowooza yeringa ensi ensuubizi munnayuganda gy'asobola okwakuŋŋanya akasente ke ajja omuyamba afune paperwork atambula agenda akole Benjamin njagala tuna mu kamera wano netegereze bulungi saagala njogere ebigambo bino abantu bakeere wano mbakolere abantu wadde neetaaga abantu obayamba oba processingira omuntu waddembe Benjamin ogenda waawulira emirembe office eno giraba abantu bakaabidde amaziga wano olw'abantu bye babakoze mu kutambula abantu bangi babbiddwa abantu bangi babuzaabuziddwa tebalina negikyakola kubanga omuntu akakasa nga bwagenda okukukolera n'omuwa essente ne kwembase n'otogendayo n'omubuuza wamusanga wa oli omukyalo yajja n'atuula mu ntebe eyo ne mubuuza wamusanga wa nangamba twamusanga mu gardens gye twamuweera ssente nga talina na office talina na license talina na certificate emukkiriza kola bintu bino fe wano wozze license tuzirina certificates tuzirina tuli mateeka okukola bye tukola gavumenti etumanyi buli kimu kyonna tukikola mu bwesimbu gwe bw'oba oyagala okukolera okuluŋŋamya free consultation ogenda kujja nkubulire ki ekyokukola sigenda kujjako sente ekyokubiri gw'oli waddembe okukolera wano oba ogenda gy'oyagala ne bakukolera naye bw'owulira emirembe naffe tusobola okukukolera okitegedde tuli wano Mengo bw'otuuka Mengo ku ddwaliro n'otunula ekyemmanga oluyisa Kenjoy supermarket waliwo ekizimbe bakiyita Tabu Courts kuliko pharmacy bagiyita Umoja Pharmacy bw'otuukawo ku Umoja Pharmacy babuze njagala wa mwami Kizito atwala abantu e Bulaaya oba bakolera paperwork bayambako ku visa bajja kuleeta emmanju gye tuli enamba yange y'essimu gye nkwata mu ngalo eri 0700 31 62 28 eya WhatsApp eri 0702 28 27 34 mpozi wayo n'omuntu alina essimu ya MTN nga
talina simu ya Airtel zino zensomye naye kangisome eri 0789 25 36 64. Tuli Mengo, tuli Berufu, jangu tukuyambe. Tetugenda kusaba consultation. Okay, tuyanze nge subscribing, liking, sharing, agenda mu comment section lekawo bakanenga teba na video ya Bonnie Barista basangwa wabakuli bakuyigiriza okuyika kachaya kenjawulo naddala mu abaana mugende wali mu Ham Connect UG be bakafulu bakufunira visa ye Dubai, bakufunira visa ye Saudi Arabia, Qatar, Oman, ezisiza abawala kugenda mu Ham Connect UG bwomaliriza ng'ogenda kuyiga kukola mirimu ng'egya barista gena mu Bonnie Barista. Webale nnyo, webalire ddala, oyo bamuyita Patrick Kizito alaba era ng'ennamba z'essimu ze ziri awo ku screen. Afuna visa mu nsi akukolera ku paperwork actually, si agaba visa wabula akolera ku paperwork ate tagaba mirimu wabula akuyamba kukola ku paperwork n'obeera nga ebintu bibirambulukufu bulungi buli wamu oteeka nga busobola okuwa visa mu bwangu bw'ekyalo Germany, UK, Australia, France, Italy, America, Canada, wonna bwekasogamba nti oyagala genda mu nsi z'abazungu. Webale nnyo, webalire ddala, akume atakumira mbeera nze Big Bro Jamal Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kuwangaala.